Ng'eggwanga lyeteekerateekera okulonda kw'obukiiko bw'abakyala ku byalo okwetoolera eggwanga lyonna, abakiise mu kikolwa olukulu bavuddeyo ne babaka amagezi ge bawa abo abaagala okukulembera abakyala omuli bye bateekeddwa okussaako essira nga batandise okuweereza bakyala bannaabwe. Mu mbeera y'emu na biki bye bagenda okukola eri be bagenda okulembera. Basaba mutwala obukulembeze nga obuweereza muleme butwala ng'obufuzi mubutwale ng'obuweereza musobole okukyusa ebitundu byammwe. Tugenda kutandika enkola eya parish model mu financial year ejja obulungi ennyo. Kati ensimbi ezo zijja kumiruka, kati bwe zijja kumiruka emiruka gikwatagana na byalo. Kati mwe muliraanye omuruka mukozese obukulembeze obwo muyambe abakyala bannammwe, abakyala muyambe bannammwe basobole okwekulaakulanya okujja mu mbeera ey'okukolera olubuto lwaka. Abakyala bavaayo olw'okuba bakyalina ebizibu bingi, si gamba nti gwe agenda obikolako yekka. Bireetere MP asobole obimanya, bisobole okufoominga motions ezibeera wano mu house, ezibeera mu parliament, bisobole okufoominga bills ezikolebwa wano mu parliament. Ebyo ng'obiwadde MP wo, ng'obiwadde kansala wo, ng'obiwadde chairperson LC5, ng'obiwadde ne RDC, abantu betutera okutuukirira nga twagala ebirowoozo ebituyamba okubeera nga tukola motions zaffe ne zaffe n'oluusi matters of national importance. Mu buufu bwe bumu ku babaka abakiikira abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe mu kikolwa olukulu, Mpindi Bumaali asabye abaliko obulemu nabo okwenyigira obutereevu mu kulonda okujja. Mu abakyala abaliko obulemu tewali tteeka libagaana kuvuganya mu bifo ebyo yadde si by'abantu baliko obulemu musobola obivuganyaako, kubanga osigala oli mukyala yadde oliko obulemu mugende muvuganye n'abo abatabuyina musobole okuwangula ebifo ebyo ate tuweereze abantu baffe, tuweereze eggwanga lyaffe. Bano era balaze ensonga lwaki abantu tebajjumbira nnyo kulonda kwa ku byalo bw'ogeraageranya n'amaanyi ge bassaamu nga balonda pulezidenti, ababaka ba paalamenti, bassentebe ba disitulikiti awamu n'amagombolola. Kulonda okwandibadde kusinga obukulu owateekako okulonda okw'abantu ba wansi, kubanga oyo omuntu asookerwako wansi y'oyo agenda okukiikirira, ogenda okuddukako ng'olina ekizibu kyo, yagenda okuyamba okusookerwako kutandikira kw'oyo. N'olwekyo mukujjumbire muleme kuleka bulesi kubanga kuyina amakulu. Obutamanya nti n'akalulu ako weekali oluusi ne batakateekamu maanyi. N'ekirala buli omu alaba MP ne President nga be bantu abasobola okuleeta solutions, ate nga n'abakulembeze abali ku level ey'ewansi basobola okuleeta solutions naddala kugombolola ku disitulikiti era n'okubeera nga bawa bammemba ba paalamenti amagezi. Omubaka Michael Kamugisha ayogedde ne ku ndowooza nti abakyala beetya mu bukulembeze. Women are shy and they don't want to participate.